tugenda okulaba omubbi ow'ekisa ekitiriika kiti omubbi naye ng'alina ekisa wali omulabyeko tulokalire anti bw'ovaawo akwetisa nju awo olwatuuka munene wabaawo omusajja nga mubbi kungwa ng'oli nga mubbi yalaba nnyinimu afulumye nga yeevumba nsinsira yamwanule amubbe. Nnyinimu yali yakatambulako wano nawali n'abaako kyajjukira kye yeerabidde mu nju kwe kukyusa obuufu n'awetamu n'akomawo. Ababbi kkoyi nkubulira ababbi beewuunyisa nnyo. Ono yalinnya waggulu ku kibanyi n'amirira ddala omukka bwe n'asirika bwekye. Nannyinimu bwe yafuluma omubbi teyakkirawo wansi yasigala waggulu ng'ayiiya ekyokukola era yali akyatongojjedde eyo gye yakuba eriiso nga teriri busa ng'omugenyi ono ng'omugenyi ajja era bw'omanya abagenyi. Omugenyi yatandika okukowola abeeno abaamuno abeeno ab'omwaffe munange omubbi gamaze gagama n'aga nti akampitabe kati omugenyi bwe yayita abeeno ab'omwaffe kati omubbi n'addamu eyo anti abedda bwe batyo bwe baddangamu edda omubbi bwe bayitanga ng'oli addamu eyo. Omubbi agambye omugenyi ayingire. Munange omugenyi bwe yayingira omubbi ye mwangu n'amugamba nti otyo nkoze bulungi nnyo okujja munnaffe. Ko omugenyi nti ate lwaki? Ko omubbi nti anti ono owamuno yabadde tannagenda yandekedde obugenyi bwo. Omugenyi n'addamu nti bugenyi butya ate? Ko omubbi nti ngeno bw'akwata ku kitta ky'omwenge ekyali ku kibanyi nga bw'asaba omugenyi amukwatireko n'amugamba nti munnange omwenge guguugwo obwedda ngukuuma si kulwanga ababbi baakuno bajja ne bagubba. Nnyinimu yagukuwadde. Nnyinimu ye yagukuwadde munnange ogira onywako naye nga bw'akomawo. Munnange ng'omugenyi akwatirako mubbi nga bassa kita kya mwenge wansi. Omugenyi ng'atandika kwekumbera amazzi ng'anywa bamanyi baagala nnyo eby'obwereere. Siikuluiseeyo munnange ng'omubbi akkakyanna bulungi nga yeevumba ekisenge kya nnyinimu atandise okusiba eby'obugagga bwa nnyinimu amwanula. Munnange okugenda okuva mu kisenge ng'abulidde mu ntwala. Olwo omubbi agambye omugenyi nti ono bwadda mugambe nti munnaakulinza akooye nnyo. Ayanguwe mangu ansange wali wetwalagaanye okusisinkana. Mugambe nze mulinze n'enkowa wabula ansangeyo wali wetwalagaanye. Munnange mugenyi amusimbye ekibuuzo nti wassebo. Ko omubbi nti oyo amanyiiwo bulungi yamanyiiwo. Bw'anambuuza nti nno gwatutte ebintu bye nti gwani. Ko omubbi nti gwe mugambe nti nze teefe yabitutte. N'okubimanya amanyi twalagaanye amanyi n'owokunsanga amanyiiwo. Ko omugenyi ani nti teefe. Omubbi ng'anyeenya kabina ng'agenda. Omugenyi yali akyerumira ku bidde lye yali awa anywagaza ne baagala okunywa nga nnyinimu ono ngazze. Nnyinimu abuuzizza omugenyi gwe yasanga ateredde ku kita ky'omwenge nti ate omwenge ogugyeewo amangu ago. Ko omugenyi nti omwana omulenzi teefe andabiridde byakuno nno munnange. Omwana oli mulungi nnyo waggonjebwa nnyo yiwa mujjawo oyo. Omwana mulungi nnyo n'ebintu byammwe byonna bitutte era akugambye nti yanguwako omuzisinkane mu kifo kiri kyammwe kiri gye mwalagaanye nti yakulinza akooye. Nnyinimu kwe kwekuba ekisenge yagwawo n'ekigo anti ng'obugagga bwe bwonna omubbi abukukumbya abubbi. Omugenyi ne nnyinimu baakanda kuwondera mu kkubo eryatutte omubbi nga
nga buterere munnange nga nkulabira nno munnange omubbi ow'ekisa nga nkulabira nange awo we nalabira.